jako akawuwo. Embeera eyo si nnungi, tugivumirira. Abakulembeze mu kibuga Mukono bavuddeyo ne balaga obwennyamivu ku ngeri abakuumaddembe naddala ab'eggye kuuma byalo erya LDU engeri gye bakolamu emirimu gyabwe gye bagambye nti bakyali bakibogwe nnyo era nga tebasaanidde kubeera mu bantu mu kiseera kino. Balaze nti tebannakuguka bulungi. Era we tusabira ebitongole bikuumaddembe naddala ebitwala ab'LDU bano nti beetaaga okwongera okubabangula. Abbas Sozi Sseggujja ng'ono ssentebe w'abasuubuzi mu kibuga kino agamba nti engeri abantu bano gye bakozemu emirimu gyabwe mu kiseera kino eky'okugezesebwa kiragidde ddala nti waliwo emitendera gy'okutendekebwa gye baabuuka era nga beetaagisa okuddizibwayo kubanga kiragidde ddala nga tebasobola kukolera mu bantu. Tufunye ebizibu bingi ebitusoomooza ate oboolyawo nga biva ku bakuumaddembe baffe. Ekyo nno kya nnaku ab'LDU bano oboolyawo waliwo koosi gye batasoma bulungi naddala ey'okukolera mu bantu kubanga kyamazima abasirikale baffe aba UPDF ate bo si bwe tubamanyi naye kya nnaku okubeera nti ab'LDU ate bateekwa okubeera mu byalo byaffe. Ono asabye ebitongole ebitwala aba LDU okwongera okubangula ku ngeri abantu bano gye bayinza okukolera mu bantu era ng'agamba nti newankubadde ng'ebiragiro weebiri naye ebiseera ebisinga weetagisawo amagezi ag'obuntu. Kubanga newankubadde ebiragiro weebiri naye ate wabeerawo ekiba kyetaagisa amagezi amazaale bw'olabanga ddala mu butuufu omulwadde mukazi afa ayagala nakuzaalira ku booda ate toyinza kudda kwabo kwoyo amutwala ate n'okuba. Ekyo kya nnaku era kiri very unfortunate eri abakuumi baffe abo ab'LDU. Ye ssentebe wa LCSOka mu Mukono Central Division Jamil Mansur Kakembo yennyamidde olw'ebitongole ebikuumaddembe okumala okukola ensobi ate ne bawaayiriza abantu ba bulijjo. Kubanga baŋŋambye bo tebalina busobozi busobola kumujjanjaba kubanga ye yakoze effujjo. Byempulidde naye mbadde masaba beekube mu mutima bajjanjabe omuntu oyo kubanga olwaleero afiira ki. Kakemba agamba nti ebitongole bino birina obukugu obumala okukwasaganya ensonga zino mu kifo ky'okuddamu kuba abantu amasasi mu bugenderevu. Ndowooza nti abasirikale balina obukodyo obumala okuvvuunuka ekintu ekyo okusinga okuba omuntu amasasi agende emagombe. Tuvumirire enkola y'okukuba abantu baffe amasasi mu bugenderevu n'okwekwasa ebyo bitulowooza nti bisobola kututwala mu maaso. Kakemba avumiridde ebikolwa bino eby'okukuba abantu amasasi n'ategeeza nga kino bwe kitagenda kukola bw'atyo n'asaba abakulira okutuula nabo ssaako n'okulaba nga bajjanjaba abo babeera bakosezza. Embeera gye twagala okutambuliramu ate si nnungi naddala embeera bwe tuuka kukuba abantu baffe amasasi n'okubatta. Tuvumirira enkola eyo abakulira abasirikale tubasaba batule n'abasirikale baabwe bababuulire ekyokukola okusinga okutulowoozesa nti amasasi ge ganaatulamula abantu baffe tubenga tubaziika buziisi ate nga n'amaanyi n'obusobozi obuva mu basirikale okujja okutuyambira abantu baffe malwaliro nabo tebuliimu. Ku nsonga y'okwongezayo kalantiini Abbas agamba nti kituufu nnyo kubanga mu kiseera kino tetunnaba kutuusa mu kiseera kya kubeera wamu ssaako n'okwesigaŋŋana. Tetunnatuuka kwesigaŋŋana, tetunnatuuka kukolera wamu, tetunnatuuka kubeera mu asembule, tetunnatuuka kubeera mu takisi emu kubanga obunkenke bukyali bungi ate ng'era abalwadde bakyaviira ddala mu ffe. Ebikolwa by'abakuumaddembe eby'okutulugunya abantu mu kitundu kino naddala aba LDU biri waggulu nnyo era nga ne mu nnaku eziyise wabaddewo okukubagana wakati w'ababoodabooda wamu n'aba LDU ku lw'ebugerere nga bakola ekikwekweto kuba pikipiki nga tebalina abalungamya. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television okwongera okubabangula n'engeri gye bayinza okukola emirimu gyabwe mu bantu.